Sorry tata olwalero kuwa matendo kusinza oli wamanyi erinnya lyogwe lyamanyi wansanga mu kiwonvu nga ntawa asina yadda ntasa ekisa n'obulokozi bye wansanza bibampa emirembe ozaza n'abatalina ssuubi yadde ng'ebbanga liyise ekyo sala naye akikyulira olina taata engeri gy'obikolamu wadde nange nga ngenda mu maaso abadde Katonda ekisa omulokozi kye yansanza kikyampa emirembe yadde ng'embeera yakazigizigi muntu Mukama agabiriramu mu nnyanja emyufu bwe yajawula kyalaga maanyi go kayimbe nga wensinza oli wamanyi ayi Katonda kubulire mu mawanga oli wamanyi ayi Katonda kutambuze mu mawanga oli wamanyi ayi Katonda kayimbe nga wensinza oli wamanyi ayi Katonda kubulire mu mawanga oli wamanyi ayi Katonda olina manyi oli wamanyi ayi Katonda yegwe Katonda ateka amazzi mu ddungu oli Katonda ayimusa abavu mu nfuufu olina manyi abali batalina ssuubi wabawa essuubi olina engeri gy'obikolamu Dawudi eyali omulunzi wamufuula kabaka olina engeri gy'obikolamu Gideoni ow'ekika ekinafu wamufuula muwanguzi olina engeri gy'obikolamu Yusufu wamufuula katikkiro okuva mu buddu olina engeri gy'obikolamu olina manyi nze n'ennyumba yange tunasinza Katonda ekiseera kyonna kanyimbe nga wensinza kubulire mu mawanga oli wamanyi ayi Katonda kutambuze mu mawanga oli wamanyi ayi Katonda kanyimbe nga wensinza oli wamanyi ayi Katonda kubulire mu mawanga oli wamanyi ayi Katonda olina manyi oli wamanyi ayi Katonda Isos Music. oli Katonda omukwano gwo gwa muwendo erinnya lyo lya kitiibwa kitiibwa ky'amawanga nkusinza kanyimbe nga wensinza oli musawo mu mawanga oli mwonya kanyimbe nga wensinza oli mulungi Yesu oli musawo Yesu nga ekituleese wano okugenda okukuza birthday party ey'omuntu munaffe eyeegasse naffe mu kibiina kino kubanga yalowoozezza nti birthday ye asobole okuba nga agikuliza wamu n'abaana bano betulabirira. Wakati muffe tuli baana bano ate n'abantu bano abakulu
Okusooka njagala kubategeeza nti mwebale okutuukiriza okutuwa abaana bano mu kibiina kino ekya oba Life in Abandance Ministries. Tusanyusa okubalaba, twebaza Katonda ku lwammwe abasobodde okukkiriza enkolagano ennungi naffe ne mukkiriza abaana bano. Tusanyusa okubalaba abavudde kyetume A, tusanyusa okubalaba abavudde mu kyetume B. Tusanyusa okulaba ku kyeyamaanyi ow'ekitundu ali wakubeera naffe wano, musuubira okuba nga saawa yonna agenda kuba nga atuuse gye tuli. N'olwekyo twagala kubeebaza abaana bano be mulaba bano, Yabwe Ministries oba Life in Abandance Ministries. Ekibiina kino kyatandika kitya? Abapya abavudde kyerima tebamanyi kintu kino bwe kyatandika. Njagala kukozesa omukisa guno olwaleero okubannyonnyola ekibiina kino kye tulimu olwaleero kyatandika kitya. Ekibiina kino kyatandika era kyatandikibwa Reverend Ezekiel Michael Kafeero mu mwaka ogw'2011. Oluvannyuma lw'okulaba nga waliwo abaana abalekeddwa abazadde baabwe be balowooza nga si baana ba muwendo, si baana ba mugaso. Omukulu ono Reverend Michael Ezekiel Kafeero bw'amala kulaba nga abaana bano gye bali ku kitundu, n'atandika okunoonya engeri gy'ayinza okuyambamu abaana bano. N'olwekyo mu ngeri efaanana bw'etyo n'awaayo omuwendo ogw'okutandika okukola omukwano n'abaana bano, ng'abaana bano abalambuula ng'omusumba, ng'abaana bano ayogera n'abazadde baabwe, n'oluvannyuma n'asala amagezi agasobola okutunga ekibiina kino ku Kitega Community Center. N'afuna abantu abasobola okujja okwogera n'abazadde b'abaana bano mu ngeri eya counseling. Ate n'agenda mu maaso n'asala amagezi okufuna engeri. Nze okay, tukwaniriza nnyo omulungi atulaba amanya n'eddoboozi. Nze Abaliko Uganda, muzzukulu wa Mugema. Nga olwaleero tusinzidde sayidi y'Ekayunga, kitundu kyetume Kitimbwa nyambako nnyonnyola kyetume B, Kitimbwa Town Council. Kyetume B, Kitimbwa Town Council. Yes. Era nga ndi n'omukulu ono agenda okubeera nga atweyambirira. Wabula ensonga etuleese eno be baana abaliko obulemu, nga ekifaananyi kye twagala okusinga okubawa kyekifaananyi kiraga nti disability is not inability. Abazadde bangi nnyo abazadde abaana baliko obulemu ne babasuulawo. Abazadde bangi nnyo abazadde abaana nga balamu ne bafuna obuzibu mu kukula era ne babasuulawo. So kino tukoze program nyingi nnyo zembaleetedde muze muziraba, nga ndeeta abaana abaliko obulemu ne tugezaako okulaba nga tubayamba. So olwaleero ndina omukulu ono coordinator w'ekibiina kya Life in Abandance Ministries. Life in Abandance Ministries. Era ng'ekibiina kino kitwalibwa omukulu Reverend Ezekiel Michael Kafeero asinzira USA mu St. Paul Anglican Church USA Waltham. Era nga omukulu oyo gwenkiikiridde wano.
kale ngenda kusaba mukulu n'atwegateko atweyanjulire ate n'olwaleero nabadde simanya nti ate mazaalibwa ga mukyala Susan Sempa. Happy birthday. Kale omukulu katweyanjulire atubuuzeeko atubulira amanya ge tumubuuze n'obuuzo obutonotono asobole okugenda maaso. Kale sebo nange nsanyusa okubeerako wano. Mpulira essanyu nange okubeerako mu kifo kino. Amanya gange nze Mwami Ben Bato, program coordinator owa Life in Abandance Ministries. Ministry eno ekola nnyo mu kuleera abaana bano abaliko obulemu mu ngeri ez'enjawulo, kubanga abantu bangi tebakitwala nga kikulu oba kya buvunaanyizibwa okuleera abaana bano n'okubalabirira. Abamu batunuulira abaana bano nga si nsonga. Abasinga balowooza nti abaana bano si ba mugaso, naye tuyamba okubakansolinga, okwogera nabo n'okuteekawo embeera nti abaana bano bonna ba mugaso. Bakyeyalinga obulamu bwe bumu ng'abaana abalala abantu be balowooza nti ba mugaso bwe baali badde. Kati ffe tujja wakati nga bridge wakati w'omwana ono n'omuzadde, tuyingirawo nga bridge okutegeeza omuzadde nti omwana ono akyeyalinga kyenkanyi, agabanya kyenkanyi mu bulamu bwe n'omwana oli omulala omulamu atalina obulamu bwonna. Ekyokubiri, tubannyonnyola nti omwana ono embeera gy'alimu n'obulamu bw'ayitamu teyabweyagaliza nga jje yeesanga ng'ayingidde mu mbeera eyo nga bw'atyo bw'ali, naye si kwagala kwe. N'olwekyo talina kunenyezebwa kwonna olw'embeera gy'alimu. N'olwekyo tuyingirawo nga bridge ne tubategeeza obulungi obw'abaana bano n'engeri abaana bano gye balina okulerebwamu, nabo basobole okuwulira obulamu obwenkanankana n'abo obw'abantu abalala. Okay, tweyanza nnyo. Kakati ekibiina kino mukitandikamu? Ekibiina kino kyatandikibwa omwaka 2011. Kyatandikibwa omukulu Reverend Ezekiel Michael Kafeero. Kakati saawa zino ali e Bulaaya oba mu Amerika. Oluvannyuma lw'okuzuula nti abaana bano bangiko mu kitundu gy'ava, yagenda okulaba nga beetaaga obuweereza, okusooka obubwe ng'omusumba, ng'abaana abantu abalala abalina obulamu obulala bwe balyetaaza omusumba, n'abaana bano beetaaga obulamu bwe ng'omusumba, beetaaga obuweereza obwo. Ekyokubiri, ng'atunuulira abaana bano balina obwetaavu busingako obw'abaana abalala. Kaakati kwe kutandika okulowooza n'okusala amagezi, abaana bano abayambi atya. Ekisookera ddala kyesoose okunnyonnyola kye yasookera ddala kukola okuyingirawo nga bridge wakati w'abazadde bano n'abaana bano, n'atandika okwogera n'abazadde nti abaana bano balina obulamu okufaanagana n'abantu abalala bonna. Ekyokubiri, n'atandika okusala amagezi okulaba nga abaana bano abaleeta awamu, abafuna abaleeta awamu ng'ayitira mu bazadde. Oluvannyuma lw'okwogera n'abazadde, n'atandika okunoonya engeri y'okukuŋŋaanya abaana bano asobole okubako engeri gy'ayogera nabo, nga nabo weebali nga n'abazadde weebali. Ekyo twebaza Katonda nti yakituukako. Naffe we tujjidde okubeera awamu naye mu kibiina kino, ng'ekyo amaze okukiwangula. Kati olwaleero bwe twogera n'abazadde, mujja mutya okumwegattako? Okujja kwaffe kwali mu ngeri nti ekibiina kino kyagenda kikula, kyagenda kiwera.
abantu nga bawera batandika okulaga engeri endala ezeetaaga abantu abalala. Okusooka nga omusumba Reverend Kafeero ali bize mu buweereza obw'ekisumba. Alina okufuna abantu abakola records ku baana bano, abantu abayinza okubeera n'abaana bano okubatuusako programs zonna. Nze nange awo wenzijira nga program coordinator. Kwe kulaba ng'olwaleero tulina records ez'enjawulo, tulina profile zino fayiro z'enkutte zonna profile y'abaana bano properly nga tufuna okuva ku muzadde ne tutuuka ku mwana ne tufuna ekifaananyi ky'omwana ne tukola background profile y'omwana. Omwana ono amanya ge yaani, omwana ono ava mu kitundu ki, obulemu bwe buli ku bwangeri ki, kubanga abaana balina obulemu ayinza kuyambibwa atya. Ayinza okuyambibwa atya. N'ekirala wawaasula bwe tuba tumwetaaga tumutuukako tutya. Kakati ebyo ne bituleeta okola ku profiles zino oba records zino zennina. Bw'otunuulira abaana bano abalina obulemu kubanza abasinga nzize mbalaba mulimu bw'osanga nga akambuwala nnyo. Ekyo kimanyi abazadde aba balina mukimanyi. Bw'osanga nga ate ye ayagala kubeera musanyufu akaseera konna. Kate waliwo gw'osanga ye nga wabaako ekintu omuntu gwacunya gwabonereza oba gwakubakuba essanyu lye. Embeera eyo mugihandulinga mutya? Kati ekyo kiri by nature. Ekyo kye tuyita omuntu. Omuntu alina embeera gy'azaalibwa naye naye nga yeetaaga handolence. Kati era point eyo awo wetuli ekyo kyetukolako bwe buweereza bwe tulina eri omwana oyo. Abaana abo ebiseera ebimu nga bw'okyogedde nti oluusi ayinza okuba nga musunguwavu oba embeera kwegamba embeera yonna nga bw'ebeera, naye ebiseera ebimu abasunguwala agenda okutuuka ku mbeera eyo ng'alina engeri gy'ayisiddwamu. Waliwo ekibaddewo kyatamatidde. Kati bw'akula bw'atyo ng'embeera eyo emutuusibwako, embeera eyo emutuusibwako, final akula nga wa busungu ng'abantu abalala bwe babeera. Nti embeera gye bamuteekamu oba gye bamuyisaamu bw'eba nti yakulwana, kakati naye yeefuba yeerwaneko mu mbeera yo n'asobola okubanga naye abeerawo. Naye anoonya essanyu. Anoonya okuba nga atuukana n'embeera asobole kwegamba yeekolako security mu ngeri ez'enjawulo. Bw'abaawo amulwanyisa naye afuba okulaba ng'alwana okuba nga yeekolera security. Kati mu mbeera bwe zityo kyetuva tujja eri abazadde ne tutandika okubategeeza abaana bano temubayisa bubi. Bantu bannaffe bakyeyalinga obulamu bwe bumu naffe nga bwe neetaaga essanyu nabo bwe beetaaga essanyu, nga bwe beetaaga social advantages zonna ez'ebintu ebirala byonna nabo we beetaaga. Nga weetaaga proper handling. Yes, nga bwe neetaaga proper handlings nabo bwe beetaaga. Kitegeeza nti omwana ono bw'abeera properly handled, ezo embeera endala ziyinza obutamulabikiramu. Nategeezeddwako nti ekibiina kino kibadde bakiregistarinze mwaka guno. Challenges ki ezisinza okubeerawo mu mbeera y'okuregistaringa? Omuntu omulala ayinza okuba nga alina ekirowoozo ekifaananako nga kino naye nga tamanyi mitendera mituufu gyakuyitamu. Registration ey'ekibiina kino oba okukiwandiisa kirimu bintu bingiko, naye ekisingira ddala kitandika ng'ekibiina kino kimaze okukuŋŋaana, ng'abaana bano bazze batandise okukuŋŋaana n'okubeera awamu. Otandika okulowooza abantu bano mbaddewo ntya nabo. Kitegeeza nti gavumenti erina okumanya n'abantu abalala balina okumanya okuva ku LC level ya LC1 kakati
osooka ne LC1 olina okuripotinga nti nina abantu bwe bati. Yes, okuva 2011 ekintu kyonna nga kyakatandika wabaawo obuzibu mu nteekateeka yaakyo. Kati okufuna proper records ezikwata ku baana bano ezisatisfyinga okusobola okugoba ku by'okuwandiisa abantu bano ng'ekibiina kitwala budde. Olw'ensonga omwana olina okugenda eri abazadde be abamu batwekweka era betwasooka nabo abasinga tebaliiwo. Abalala abaana babatereka mu nju ogenda okubabuuzaako tebaagala kuvaayo mu lwattu nti omwana mwali kubanga awulira omwana amuswaza. Era tusanga embeera nti kati mu mbeera ezifaanagana bwezityo olina okugenda mpola mpola ng'oyogera n'abantu bano okutuuka obbakkirizisa obaggyeko profile y'abaana kubanga bino byonna gavumenti ebyetaaga. Olina okubeera ne proper record esatisfyinga gavumenti nti abantu bano tubalina si mu bukyamu era tubataddewo ng'ekibiina twagala babeerewo mu butongole nga gavumenti ebamanyiiko nti babeera mu kifo kino. Ekyo kye twatuukako. Kaakati mu process eyo bwe kulaba abantu abo bonna olaba owa LC wakurecommendinga n'ofuna CDO w'egombolola CDO nakulinkinga ku district aba district be bakurecommendinga ne bakumanyisa nti oli kibiina. Essebo. Gwe atulaba abaana bano nga bo balaba mu bifaananyi awo. Tugezaako okulaba nga tubasakira obuyambi okwenjawulo kubanga bagamba kamukamu gwe muganda. Okwegatta ge maani agali awamu ge galuma ennyama weewaawo. So kyekintu ekisinga okubeera ekirungi kutandika. So kyatandikibwako wabula olumu bwe ntunuulira omuwendo enamba y'abantu bano nyingi nnyo. So kiyinza okwegattako omuntu ayinza okubeerayo n'alaba n'agamba nze nyinza okukwatagana n'omwana oyo nenkwatagana n'ekibiina kino nze omwana nemulabirira okutuuka abaako watuuse. Ekyo kirungi nnyo. So tukoboola gwe n'alaba tumanye abaana bo bangi nnyo tugenda kukwata omu ku omu buli kifaananyi okirabe. So gweoyinza okumanya ebintu bino okuyamba guba mutima omuntu abondinga bubondinzi. Waliwo amaanyi ago omuntu abondinga n'omuntu gwalabye nawuliranga ddala omutima gwe guyayana okuyamba omuntu oyo. So olumu omuntu ayinza okugamba abakamera bajja ne batukwata naye tebatuyamba. So ekyo olumu kitera kubeera abantu bana balaba ebintu bino bo wabaawo katonda atonda abantu nga banjawulo. Oli abeera ne ssente naye n'atafuna kusikirizibwa kuyamba. Ate oli n'abeera ne ssente ntono nnyo alina omusanga ayamba abantu bangi nnyo. So okuyamba kuno guba mutima. Tojja sanga omuntu ng'alina ssente nnyingi nnyo naye nga n'okwambala si kike yojja musanga ali mu bigoyegoye bye naye nga ssente z'alina mpitirivu. Kituufu. So kwe kuyamba kuno nti oli asalawo n'agamba n'okukwata ekitono ky'alina ekyange kuba mutima. Ssente zange zino kamperera omwana. Exactly. Tomanya katonda ali kikyagenda okubeera yangabiriramu. So tukowoola gwe n'atulaba ku Habiking Media tuveeyo tugezeeko okulaba nga tuyamba abantu bano ekitundu kye balimu wala n'ate nsi wala. Wantu tulwaffe tusobodde tutuukayo. Tolinnyawo nnyonyo vugawo motoka ne taxi zituukayo ne piki. Olumu bw'otuuka mu tawuni n'oteekaawo motoka n'ovuga piki n'otuukayo. So kakati ekituleese olwaleero kwongera kumanya biki ebiyinza okwetaagisa ku baana bano okusinziira nga bwe ndabye ebyokwambala abamu bali smart omanyi n'ensawo zaawukana.
naye biki bye tuyinza omuntu ayamba byayinza okusinga okutunuulira ennyo. Tutandikira ku kitono oluvannyuma ne tutuuka ku kinene. Kaakati abazadde balinako contribution yaabwe gye bakola nga bw'okiraba nti abaana bano beetaaga obuyambi. Ekyo kyoyogeddeko nti abamu bambadde abalala tebambadde eyo levo ya muzadde, naye weewaawo ku byokwambala bw'obaayo omuntu ayinza okukwata ku kkubo eryo tetukigaana, kubanga aba ayongereza ku ekyo abazadde kye batandiseko olwedde oba abazadde kye bali okubawa. Ekyokubiri, abaana bano mulimu abasoma abali mu masomero, bali mu masomero ga njawulo ate basasula fiizi za njawulo. Ekyokusatu, abaana bano abamu beetaaga continuous medical care, abalala bali mu siteegi nti beetaaga obujjanjabi basobole okubeerawo. Kati obujjanjabi obwo bwa ngeri za njawulo, kubanga waliwo eyakosebwa omutwe, alina amabwa, alina embeera efaanana etya, oyo yeetaaga time to time bujjanjabi. Waliwo eyakosebwa nga yeetaaga medical care ey'engeri ey'enjawulo. Ekiseera kyonna waliwo aba epilepsy, obulwadde obwo bujja after some time. Singa tufuna medical care ey'engeri eya epilepsy esobola kuyamba. Kati waliwo already abalina obulamu. Epilepsy eyo oginnyonnyolemu omuntu atagitegedde mu Luganda. Epilepsy bagiyita ensimbu. Kaakati obulwadde obwo bw'ataakinga omwana n'abeera paralyzed after some time. Ate bw'obureetinga nti time to time bukola ki? Bujja. Ate bukula. Buyina stage we butuuka omwana n'ayisibwa bubi nnyo, abo mwe bali tubalina. Kati waliwo abalina physical disability nga beetaaga bintu bya ngeri za njawulo, ebyokutambula, obugaali n'ebintu ebirala byonna bye bayinza okukozesa. N'olwekyo ebyetaago byo bingiko, naye omuntu bw'alaba ekifaananyi ky'omwana nga tukitadde ku media asobola okubaako waatandikira. Essebo kirungi nnyo kyatandikibwawo. Omanyi nze ebiseera ebisinga ŋŋamba ffe abavaayo ne tutunuulira abantu abalinga bano, kiringanga obusumba ebeera call okyatova buvi mu bbanga noganze ngenda beera musumba. So olumu okunyigirizibwa olumu kwe tuyitamu nga tukula, ebizibu bye tusanga nti olumu ovaayo n'ogamba nze kambeera eddoboozi ly'abo batalina ddoboozi. Let me be the voiceless. Ekyo Reverend Kafeero kye yalowoozaako, n'oluvannyuma naffe ne tujja ne tukiyingiramu. Kubeera eddoboozi ly'abaana bano tusobole okubatuusa eri abasobola okubayamba. Kubanga otunuulira abaana bano nga gye bali wala, kituufu, tebalina simu za WhatsApp. Abazadde ebya WhatsApp tebabitegeera nti obajja kukuba omwana we akafaananyi akateeka eri katambule kabeeko ekatuuka wabeeyo akola ki amuyamba. Ate n'abantu bano abayamba balina trust issues nti babafeze nnyo. Omuntu ajja n'akuba omwana we ekifaananyi, n'akuba omwana ono ekifaananyi n'abiteekayo, sente n'azifuna n'atadda, n'azimba ennyumba gy'ayagala, n'agula omukola gy'ayagala. So olumu si buli omuntu asobola okukola ekyo, wabula kyekiri kyetugambe nti okuyamba guba mutima. Omuntu osalawo n'ogamba kituufu obukadde 5 mbufunye, naye omwana ono yabuleese. Wabaawo n'omukisa Katonda gw'aba ataddewo. So abantu abamu beerabira okugabirira Katonda kw'aba akuwadde nti singa oba okutuukiriza ate wayinza okubaawo ekinene ekisinga obukadde 2 oba obukadde 10 oba obukadde 2 bw'oba ofunye time eyo. So nsaba abalaba programu eno tugezeeko kituufu tomanya. Kale wetuddako ndowooza tugenda kucelebratinga birthday yaffe, naye nga tetunaba celebratinga nsaba tuwe akatelekeka.
katalekeka nti tusaba abatulaba era Katonda banawo omukisa abanatambula naffe mu programu eno nga bayinza okubaako kye bakolera abaana bano tukyamiriza nnyo n'amaanyi kubanga abaana be tulina balinidde mu ngeri ez'enjawulo naddala mu area ya physical disability waliwo abaali etagisiza clutches basobole okutambula already bali mu stage ya kutambula naye obusobozi obw'okutambula tebabulina waliyo abaali etaaza obugaali kakati waliwo abamu bali already mu ssomero bali etaaza fees olwekyo twagala kusaba abatulaba abatuwuliriza mu ngeri ez'enjawulo mu bifo eby'enjawulo abayinza okwegatta naffe okutwala programu eno mu maaso Katonda ajja kubawa omukisa Katonda ajja bakulembera kwekyo ekitono kye banaaba bagasse kufe ekibiina kino abaana bano basobole okutambula kijja kuba kikulu nnyo eri obulamu bw'abaana bano sebo tweyanzisa okay kakati nze Abiking Uganda muziki wa mugema nga nyongera okujjukiza sharing video eno naye okuyamba kwawukana oyinza okuba tolina mu kasente naye nga ate osobola sharinga video eno ng'olina gw'omanyi era bugundi oyo ayamba sharinga naye ka video kano kamutuukeko ate ye ayinza ate okubeerako kyakola ate naye ayinza okukola ekitono ate n'asindika eri oyo ayinza okukola ekinene so subscribinga sharinga ate tubeeko we tutuusa kale essaawa zino tugenda ku mukolo gwa birthday yeah we are going to celebrate Susan's birthday omukyalo no Susan naye member wa church ene ya St Paul Anglican Church etwalibwa omusumba Ezekiel Michael Kafero nga y'omu ku bamemba era omukyalo oyo akoze omulimu gw'amaanyi okuyamba abantu ab'enjawulo e Kampala mu kyalo n'ebitundu ebirala bingi nnyo so olwayo tu celebrating amazaalibwa ge naye tugenda kukuza amazaalibwa ga mukyala Sempa Susan olunaku olwaleero nga tuyimiridde wamu naye nga Life in Abandance Ministries okuviira ddala wano mu Kyetume Kitimbwa Town Council mu Kayunga District olwekyo tubasanyukidde nnyo abatwegasseeko okujja okuyimirira naffe n'okubeera naffe ate naddala okusingira ddala mmwe abaleese abaana abagenda okubeera mu kibiina kino mwebale nnyo mwebalire ddala kama abampeera omukisa kakati mulindeeko tweyanziza naye temukoze okusalawo okubingi twagala mwana omu agenda kukwata ekipande kino lwa banne bonna kakati abooluganda tugenda kusalake tugenda kuyimbira mukyala Susan Sempa naye nga abaana bano be bakiikiridde Susan Sempa wano we tuli tugenda kubaleeta omukono kwata tugenda kusala keeke tugenda kubala okuva ku 10 ne tutuuka ku 0 nga tusala ki keeke mwe mbeere ready si bwe kiri are we there abategesa amazina anti saako wansi na kiri omukono watu onyweze vayo kaya tugende good 10 5 take one. Biri. Biri. Yes. Satu. Yes. Emu. 0. Kabaka olina engeri gy'obikolamu
Oleke chinafuwa mufula muwanguzi olina engeri gy'obikolamu. Yusufu wamufula katikiro kuva mu buddu olina engeri gy'obikolamu. Olina amanyi nze n'ennyumba yange tunasinza Katonda ekiseera kyonna kanyimbe nga wesinza kubulire mu mawanga oli w'amaanyi ayi Katonda kutambuze mu mawanga oli w'amaanyi ayi Katonda kanyimbe nga wesinza oli w'amaanyi ayi Katonda kubulire mu mawanga oli w'amaanyi ayi Katonda olina amaanyi oli w'amaanyi ayi Katonda. Isos Music. Oli Katonda omukwano gwo gwa muwendo erinnya lyo lya kitiibwa kitiibwa ky'amawanga nkusinza. Dear Susan. How old are you, Susan? Kaya tuyimbe nnyo bannange. Happy birthday. Tuyimbe. Aha. Mwana oyembe. Mugambe. Happy birthday, dear Susan. Happy birthday to you. Obugalo. My beautiful papa, I'm here to praise your name. I'm not going to say prayer, but I'm here to lift your name. Byonna byonna byokoza amanyi gondaze essuubi lyondaze Yesu anyakufaanana ebirungi byokoza abaana b'otuwa. Lord, I'm gonna lift your name, give you praise all the days. My beautiful papa, I praise your name. I give you praise all the days. I praise your name. Byonna byonna byokoza, I give you praise all the days. Watandika mpola nonkyusiza obulamu nondaga n'amaanyi. My God, leka nkusinze, leka nkutende, yegwalina amaanyi. Osana otendwe, Yesu osana osinzibwe, yandikusa kufaanana, osana otendwe. Lord, I'm gonna lift your name. You're my everything.
nange nali manyi sirizala obulamu bwange manyi sinsonga ng'emirimu bwe noonyera sifuna nga nayambera siraba yegwe yankyusiza embeera Yesu nonzija mu bitala kati emirembe nina omulokozi wanjuna salina yamba nositula Yesu sana ekitiibwa my beautiful papa praise your name I give you praise all the days I praise your name Byonna cause I give you praise all the days my beautiful papa no matter what you're going through asobola Kwechimuku mwesiga asobola no matter where you coming from asobola Kwechimuku mwesiga asobola no matter what you don't do asobola Kwechimuku mwesiga asobola nemoyo nabyokola asobola Kwechimuku mwesiga asobola you don't have to make you laugh asobola Kwechimuku mwesiga asobola my beautiful papa praise your name I give you praise, Papa. I praise your name. You're not cause I give you praise all the days. Papa. Era kumacha kutambuza bigere ngenda ku mulimu ekyenkolera otobo sangolo noseka olwokuba goli mu mmotoka ova mutola bano byenkola banja nakakati nga nkuuta nfulu nodda kuze nojerega nga bootalaba mbutufuna byenkola bone byokkola nsana mbiveeka nti tolaba na bikulu byennoonya otyo munange nojerega naye nkugamba gwe sinza yantwala tondaba nonjerega mukama alina kyantwala nandibandudde naye ssebo ngenda mpola mukama alina kyantwala nandibansooba naye ssebo ngenda tondaba nonjerega mukama alina kyantwala nandibandudde naye ssebo ngenda mpola mukama alina kyantwala nandibansooba naye ssebo ngenda sajjukira Yusufu mu Bayibuli we yali mu famire ewamu ne bakulu be Mukama ebiroto yera amuwa kukulira bakulu be ate nga yalina muto kubo kyabaleetera okuba n'ennuku buli bamulaba ne bamukyawa musajja wattu ne batunda uyo mu buddu nabonabona ne Falawo natulugunya naye Mukama Katonda yali wamu naye okumanya yali wamu naye yamaliriza Yusufu biliyoniya ati gwe munange gwe bajerega balaba otunda nva oluusi tozifunamu omutunzi w'engoye mutazifunamu omukozi w'omu ofiisi naye tagifunamu buli kyabo beyogereza batamanyi Katonda jakujje nakyolagayi naye gwe munange be bayogera nga bakugamba gwe naawe bagambe kimu tondaba nonjerega Mukama alina kyantwala nandibandudde naye ssebo ngenda mpola Mukama alina kyantwala nandibansooba naye ssebo ngenda tondaba nonjerega Mukama alina kyantwala nandibandudde naye ssebo ngenda mpola Mukama alina kyantwala nandibansooba naye ssebo ngenda kati fuba otobe tosula ebigambo baleke boogere abo bona babakwogera leero ng'okaaba n'enkya bufuna boogere ati tobaleka kujja ku byokola pambano luwanguze bambi kumalamu amaanyi you never be a failure loser it's the victory night and day so rise up and now say I'm a winner in everything you do my
money say. The enemy's just still there. God Almighty is on my side. No matter what people may say. Tondaba nonchereka mukamali nekanswala. Andibandute na yesebo ngenda. Pola mukamali nekanswala. Andibansoba na yesebo ngenda. Tondaba nonchereka mukamali nekanswala. Andibandute na yesebo ngenda. Pola mukamali nekanswala. Andibansoba na yesebo ngenda. Thank you, Jesus. You are so good to us. You are so wonderful, so good to me. Jesus, you are so beautiful. You are so wonderful, so good to me. Jesus, you are so beautiful. You are so wonderful, so good to me. Jesus, you are so beautiful. And that's why I worship you above all. And that's why I glorify your name. You are so good, so merciful to us. You are so beautiful. And when the match we used to stop, we used to cry. Nobody could hear our voices, but only your grace. This is what we got. Lord, you are so good, so merciful to us. There was second to Limos and Yalaba. Lord, you are good. You lifted me from the dust. You gave me a new life. However much I want to say, it is your grace. You are so good. You are so wonderful, so good to me. Jesus, you are so beautiful. You are so wonderful, so good to me. Jesus, you are so beautiful. Oh, you are. Thank you, Jesus, you are so good. Jesus, you are so wonderful to us. I lift your name above. Oh,
to cry, nobody could hear our voices, but only your grace. This is what we got. Lord, you are so good, so merciful to us. There was second to Limus and Yalaba. Lord, you are good. You lifted me from the dust. You gave me a new life. However much I want to say, it is your grace. You are. Happy birthday, Suzanne. Happy birthday, Suzanne. Happy birthday, Suzanne. Agange, nze Joyce Nakiria. Tata wange balini no Samuel onviira wali kyetumu. Musumba tweyanziza by'otukoledde. Ogera amanya g'omusumba Reverend Michael Kafeero. Reverend Kafeero. Gamba tweyanziza. Tweyanziza mwena mwetukoledde. Ne mukyala Suzanne. Ne mukyala Suzanne. Mwagaliza amazaalibwa amalungi. Amazaalibwa amalungi. Kale, thank you. Tweyanziza tweyanzeege. Kale. Amanya go gwani? Joyce Nakiria. Okay, kale. Amanya go? Suzanne. Amanya go gwani? Amanya go. Nze Safi. Nze Safi. Para. Safi. Nebazannyo mukyala Suzanne. Nabazannyo Suzanne. Ngambe happy birthday. Happy birthday. Mukyala Suzanne. Suzanne. Okay. Yagala nnyo. Mwani mukyala Suzanne? Mukyala Suzanne. Ne Reverend Kafeero. Ne Reverend Kafeero. Kale, gwe muwala wani? Wa mama. Kale.